you mean that this one is you? Leta tulabe manya kyagaliwo. Afande sebo nze Bobi Young. Mwe. Mulala go batwala aliwa. Mutu abatwala bonna sebo. Eriko linya ki afande gundi. Let me see. Afande katulabe gundi eriko. Katulabe gundi eriwo. Hani namwe osulawa gwe sini osulawa gende mu koti sebo afande we bayite ita UPDF nawe temugenda kumanyira wano bantu mugenda tandika kutwala wano bantu gwe toteekayo mukono gwa kubiri gwe toteekayo mukono gwa kubiri Export TV to the world. Oye mukulu amanyikiddwa nga Bobi Young. Gwe kakkana beerako akatambi konna ngenda kukakuwa mu bulamba bwako. Nze omwana soda eno gye bayita Export TV tubaako ne munywanyi abe okutuusaako embeera nsobola okuba nga zikutuukako maliraadi sana. Ngenda kusaba osubscribinge, okomentinge ate osharinge. Teweerabira ku likinga video yange eno ebintu bisobola okutambula maliraadi sana. Olunaku lwaleero lwennyini omukulu amanyikiddwa nga Bobi Young muna NUP lukulwe bafoto soja abasinga okuba abaganzi mu matu g'Abannayuganda yezoobye ne poliisi ng'egezaako okola arrest. Okusinziira ku nsowola yaffe ey'oku kisenge, abaami bano abagambibwa nti bakoze emisango babadde babiri. Poliisi era bwezze bagombamu obwala bazze abasirikale babiri. Wabula omukulu Bobi Young tayagadde kubimanya, avuddeyo n'abeŋŋanga mu kamera ng'ataddeko kamera ne batuuka n'omubuuza mukulu weeyita ki n'abagamba mmanyi amateeka. Oluvannyuma ennyo nga bw'ogenda okulaba apondoose naye n'abagamba mutwale abantu babiri. Njagala nkuwe ku vidiyo eno gwe nga ggwe munnayuganda agoberera Export TV kiki ky'oyinza okwogera ku kikolwa ky'omukulu Bobi Young kyagezezaawo oteekawo ng'abasirikale bagezaako okukwata abavubuka bano eno be tubadde tutannategeera oba baakoze musango ki. Abadde mutuufu oteekawo resistance oba kyakoze kya bumenyi bw'amateeka okugezaako bakiyita batya mu lulimi olusirikale bakiyita batya. Kati gwegenda mu comment section ogambe abadde mutuufu oba si mutuufu. Kankuwe video yonna ogirabe nga bw'olaba ne video zaffe endala eza wansi awo zikyatambula ne interviews zaffe zibadde zayimiriramu nazo zigenda tutandika okuddamu okukwajja. So gobeera ku Export TV teekako notification bell nga bw'olindirira n'ebirala nkuyanja ebijja. Ne katukulage ekikolwa eky'omukulu Bobi Young kyakoze olunaku lwaleero ng'agezaako okwezooba n'abasirikale. Nze omwana soda. Kyogamba tetumanyi mateeka gwe. Bonna ogenda kubatwala. You are talking of the warrant. You mean that this one is you? Leta tulabe manya kyagaliwo. Afande sebo nze Bobi Young. Mwe. Mulala go batwala aliwa. Mutu abatwala bonna sebo. Eriko linya ki afande gundi. Let me see. Afande katulabe gundi eriko. Katulabe gundi eriwo. Hani namwe osulawa gwe sini osulawa gende mu koti sebo afande we bayite ita UPDF nawe temugenda kumanyira wano bantu mugenda tandika kutwala wano bantu gwe toteekayo mukono gwa kubiri gwe toteekayo mukono gwa kubiri afande tumanya amateeka gwe tumanya amateeka tugenda mpora nerindako kati ebya kamera bisooke bireke gwe kwatira kamera eno record
mwagala tumanyirira bumanyirizi mwe. Gwe temugenda mwagala tumanyirira. Mwagala tumanyirira mwe basajja. Okitegeera. Mwagala tumanyirira. Afande. No, saka mwagala tumanyirira. You will come back. This man will come back. I know him. He's my friend. Is what? He's my friend. I know him. We are going to investigate him and find out. Do you know him more than me? Yeah. You wait. Don't know one. Don't think that you are stronger than anybody else. Do not try anything. You are stupid man. Don't try anything like that. Don't think that for us Ate oli gwe batwala omulala. Kuba bandibadde babatwala bonna. Bandibadde babatwala bonna. Mubatwale bonna. Mwagala tumanyirira. Mulina batwala bonna. Osegeera. Mubatwale bonna. Export TV to the world.